kino kyetulaba essaawa zino naye tumanyiwa ekyakoze eki kubanga akusaasira atuwa ekyazze eno sooka ompa emboozi yakusaasira ng'akaaba basazizaamu ekivvulu ki shoya Catherine Kusasira omuwagizi wa NRM omuwagizi wa President Museveni kitegeeza munatuuka ku balala opposition mugenda kubatuga butuzi DPC noje ku show yange etandise okuzza abantu emitima n'ogigala IGP Deputy IGP ntuusa obubaka bwange buno era ntaba ensonga yange mugikoleko mu bwangu obwannambiro kubanga DPC agaddewo ekivvulu kyange si yafuga eggwanga lino olwo singa kise ku muntu omulala okitegedde tuuza mitima gy'abantu bwegala ekivvulu kya Catherine Kusasira banga agadde ekivvulu kya President Museveni kuba ndi muwagizi wa NRM ndi muntu ntuuza mitima gy'abantu n'abantu babadde efunye mu shaba yitirivu babye obutebe bw'abantu IGP noonya abasirikale b'omukama wange mwanyinaze noonya abasirikale bo bagenda basasula obutebe bw'abantu n'ebitebe bonoonye ku kifo ky'abantu kuba ensonga eno yatuuse dda mu bakama abo si yakusaagirako nze tebansaagirako tebanzanyirako mbojja okugala ekivvulu kya Catherine Kusasira mu bwangu obw'ekitalo tuba tubawozaamu abantu baffe 12 abantu 12 ddala ogenda baddiza otya ebitu mutwale okuba tubbya abantu oyinza otya okujja ku ssaawa 3 nnyo ogale ekivvulu ekibadde kitandise ekiri mu kutambula mwandibadde mujja misana mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso eno gavumenti waliwo bannannyini baayo ate era be baffe kati gwe bwona obeera otandika ogamba ngo nojja okugala ota ekivvulu kyaffe abantu batise kubaza mitima gyabwe tubatandise kubaza mitima omuntu obeera onaga nti sigenda genda kuwagira Kusasira Catherine kubanga muwagizi wa NRM oba ovumyani ani NRM si Museveni kati gwe n'oyimuka n'ogakakigale n'ogamba kokiggale DPC kamugye batandise okukola bya kampaani nze siri wakuzanyirwako ne banne bokoze nabo efujjo lemukoze nze mbadde kusa wandibadde otira kugamba mujja musasula obutebe bw'abantu ne sente zaabwe bazibaddize eno message isaba ituke wafande sale Jonna Raiso bazo ne bakola efujjo abasirikale bamu bannange bonna okwagira Museveni musango ayina mukulu kikola nze abandi badde bakikola abantu abalala olusenga musanze omuntu omulala mugana batta buzzi poliisi muyiga okweyisa mu bulungi mu bantu kati wemukikoledde nze naye ate omuntu omulala wemukikoledde nze afande muhozi abantu bano basana kutereeza afande muhozi kaine rugaba yingira mu nsonga kale ekisooka ne luku mufunye kati ndowooza emboozi eri complete sina but I've talked to him in person kakati ekisooka wetwali wano mu mboozi y'okugoba ba Catherine ku mukolo kukuziika kwa Tatagondi of course nze nalikusaidi y'abakusaasira naye wawulira kusaasira wano engeri gyayogeramu ndowooza abantu abawagira NRM nga sinagenda lwaki bagobye ekivvulu bakisazizaamu ndowooza kino kikulu abantu abawagira NRM mu kalulu ndowooza it is high time tufuneyo reunion ekakasa abantu bano abaali ku sayidi endala nti wadde tetwawagira kozi yammwe naye tugenda kumakinga sure nti ne bye mwagala tugenda kuteeka gavumenti eno ku pressure bye mwagala bitukoze ki bituukirire kubanga sikyatuteeka nti mu bulamu tulina kubeera ku sayidi yemu nensobola n'okubeera munda n'ennyenyeza munda emiyembe negikola ki negigwa bw'owulira kusaasira engeri gyayogeramu kireetera omuntu endowooza nti nno wembeeramu NRM buli kimu kiba kiwedde ye problemu gyendabawo
naawe okusinziira ku kyendiko kisooka kusaasira balanga naffe baadde balanga Finland kawuku ne balanga n'ekivvulu ekirala kyalindozo bannakawuka era by the way abantu bazze era babadde bajja mu bivvulu ebyo kakati okusinziira ku Luke poliisi bannange eyalumye bukyanga pulezidenti baggulawo ebivvulu emisusu kyamazima gyo gyeyongedde okufuna obufunye ebbaluwa ya poliisi eyapuruvinga ekivvulu kyo emisoso mingi nnyo nnyo era buli promota akigamba kati kikigenda nakutuzaayo eri ku bayimbi abaseera ba promota nti gwe oyagala obukadde 20 ne poliisi oba security yeyagala obukadde 10 kakati omuntu waba agenda ateeka mu kivvulu obukadde 4 obukakafu obujjawa nti anaasobola okukola obukadde 7 naye akola amaguba kubanga gwe mulimu gwe kubanga gye emisoso gyakoze gyeyongedde era ndowooza on this note so compare n'akabaluwa kagundi ka Mathias Walukagga keyataddeyo ekyamazima emisoso gyo gyeyongedde okustaginga ekivvulu kakati kifuuse kizibu nnyo ku lw'omukaka ku Sande ekivvulu kyo kalenda abantu baba blocking okuyingira nga tekinnajjula mubayina enamba y'abantu gye baagala okusinziira ku bunene bwa kalenda esobola okuba abantu omutalo ye information gyenfuna naye abantu abali mu kivvulu kyoleka balinga mu 4,000 ate nga lwaba bablockingirwa ku geeti nti poliisi egenda okutuukanga emisoso egyetaagibwa tegiriiwo bagamba kati abali wabweru musigale wabweru tusigaze abali munda kati ne Walukagga naye ataddeyo ku gundi yeemu Mzee Museveni ekituufu abayimbi watuta